Njagala okubanga nkubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga otuwuliza olunaku olwaleero nti ogamba otya emirimu gy'otuusaako engalo gigenda gitya abali mu ggwanga Uganda abali ebweru w'eggwanga njagala okubanga mwenna mbabuuzaako mikwano gyaffe abali mu ggwanga ly'e Qatar mugamba mutya abali mu ggwanga ly'e Saudi Arabia njagala nammwe okubanga mbabuuzaako waliyo mikwano gyaffe abaŋŋambye nti basinziira jjinja okubanga bawuliriza muri mutya eyo mikwano gyaffe abali embalala nammwe sijja beerabira olunaku olwaleero waliwo eyaŋŋambye nti bagibeerako era bawuliriza bulungi nnyo nga basinziira mu ggwanga erya Sweden. Yes, njagala okubanga nammwe mbabuuzaako olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku ebyo ebiwawaazizza abantu amatu mu ggwanga naddala nga tusinziira ku social media. Mwe muli eby'oluyimba olupya olwa Bruno saako n'ensonga za Bajjo n'ebirala bingi nnyo ebiyinza okuba nga ggwe bikutta omubabiro yogera naffe olunaku olwaleero naye nga tetunagenda ludda olwo njagala okubanga njogera naawe ggwe akyalina abaana ab'okuza ku ssomero naye ng'okyazibuwaliddwamu mu ngeri za ssente akasente ko kaganye okutuukira mu kiseera njagala okutegeeza nti letshego abasinga bwe mugiyita naye nga yeleseho egaba loan zoyinza okuyita education loan eziyinza okutaasa gwe omuzadde okubanga ozzaayo abaana bo ku ssomero ne batafiirwa kintu kyonna bw'ona oba ofunye ssente oluvannyuma ojja kuzisasula ate nga ka interest katono nnyo gwe ng'oli civil servant nawe ng'olina business yo naye ng'olaba akasente tekannatambula bulungi jangu ozza abaana ku ssomero tuukirira letshego tutuukirire olunaku olwaleero branch yonna eri okumpi naawe osobola ogikozesa because branches za letshego zijjudde eggwanga lyonna zisukkira ddala 45 ate era osobola okuba ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba ku screen yawo n'oba ng'oyogera ne letshego ali ku ssimu asoose olunaku olwaleero yogerako nange ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Halo ye taata Mastalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ebikopo biriwa byonna ebinaabaawo eggulo mwabadde mutta omuntu Karabaawo katono nnyo tetwetaaga kusamba okukawangula tusobola n'okukawangula nga tetukoze training yonna kale ssebo tunaabawulira naye abavubuka b'omulembe guno lwaki tebaswalako gwe n'otakwatibwa nsonyi kumala gasanguza ebintu ebimu mu bantu kinakuwaza nnyo nti abantu abaana baffe be bandyagadde okulabirako batandise okuva mu kuswala kati naffe batuswaza tebakyaswala baswaza yakubye ekiyimbayimba kiri awo mbu nnakulyako ate n'omukazi n'addamu nti omwaya yali enfu what a joke byebyo kyokka bombi balina omwana kituufu really wabula abazadde b'omulembe guno bafu nnyo kyova olaba omuntu nga toli mutabufu wa mutwe olina okwegendereza ennyo omuntu gw'ogenda okuzaalamu omwana nsonga nkulu nnyo muleke abatabufu b'emitwe beezaalemu bokka na bokka be careful ojjeyo n'olungereza yesebo kyewuunyisa nti tuli mu kulwanirira ggwanga kumba abakulu betussaamu ebitiibwa baserebu baffe abalungi abaserebu b'eggwanga bo bali mu maloogi bongera kuzaala toli ku Bajjo naye ebibye byamaze ne byabika naye yagambye ebibye byaddako si byakaakati byemabega ndowooza kino omukulu kye yagamba nti tujja kiwulira muliro gwennyini tujja kiwulira olengera ebigenda mu maaso mu ggwanga n'owulira wenna ng'omutwe gukuluma gulinga ogulimu obuntu obumyansa nkuwulira njagala okujjukiza abantu yesebo ebitalina makulu balekeraawo biwa obudde
eyo nayo ensonga nkulu wanjisebo mpulira nnyo ennaku zino ng'oyogera ku educational loan eyale Kishego yesebo kituufu nange njagala kubuuzaayo kibuuzo mpulira singa mba nnina ebinkuttemu ng'akasente tekalabika bulungi naye nga ndi sapulaya wa buwunga na bijanjaalo ku masomero abale Kishego bayinza okunnyambako ne mbasasula oluvannyuma ne nsobola okuba nga nsapulayinga amasomero awatali buzibu bwonna ebintu bwe binaaterera nnaabaddiza ssente kisoboka ssebo educational loan eyiye ejja kuba eri wansi wa basapulaya neetaagamu obukadde nga 10 bukadde nga 10 ojja bufuna kuba ku namba y'essimu 0312339330 oba genda ku branch yonna ekuli okumpi ojja funa obuyambi okujjukiza Bruno nti takkiriza okusaawa ekibira omutima agukalubye tweyanziza solido y'abakyala bomundeeba njagala okuba nga mbabuuzaako abali mu bitundu awo wonna ebyetoolodde sayidi awo nti mugamba mutya ali ku simu omulala yogerako nange sebo oba nnyabo hello presenter wanji nnyabo Bajjo wano omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja agamba atya omulimi w'amatooke ekyafulunokke okukuba oluyimba oluvannyuma lw'omukazi okuvaayo n'afulumya ebyama bye eby'ekisenge mu Lungereza kye kiyitibwa dry cleaning service tugondezeemuko mu Luganda ky'oyinza okuyita okwekaza dry cleaning service genda maaso si gwe mulundi ogusoose okukola ebyambyone ate ne yeekaza wanji nange lumu yanneekalizaamu otyo Lunekke yankwanako era mba kubanga sirina national emblem nali mpedde national emblem yeriwa nga sirina buvumu obuvumu ye national emblem asomesa gwakoowa oba kubanga wasoma singa tobuuza bibuuzo bwe bityo biri relevant ebitali ku mulamwa genda mu maaso nnyabo ate nze nsaasira nnyo abawala b'omulembe guno Brunokke tebagenda kumuwona nze yansaba omuzaalirwa omwana neŋŋaana wanji naye oba ayagala kuteekawo ka nassale sikuulu ng'abaana abalimu bonna babe bannange nze ndowooza tuliba tuli awo nga tuwulira nti Brunokke nassale and daycare nga mulimu abaana nga 150 bonna ba Brunokke so malicious pulira bibyo nnyabo ate ndowooza kino kye kiseera buli musajja akole DNA y'abaana be bangi muli eyo naye nga batabani bammwe ne bawala bammwe ba Brunokke kyokka nga temumanyi hiyi bannange ate twadde tuli awo ne Bajjo ne zireeta ne nashisimanya gulo eyo diversion baagala kutujja ku nsonga za Brunokke teri ayagala kulekera munne kufuna public figure buli omu yeeyagaliza yekka buli omu ayagala babe nga boogera ku ye kati olaba noono sira gasumba yabadde aleese ebibye n'eggulu ddene naye abantu ne babizira yo grenade si ggulu ddene grenade nze ndaba era tewali njawulo weri grenade oli Brunokke ow'ekibira ne Bajjo owa National Housing Estate essaawa eno be baliko National Housing Estate ate nno ne Bajjo bannanga azunga wanji yasooka kukuula mujja wange Butlicious Daisy nga tannagenda w'oyo omuwala
eyeesiiga ebizigo bya mwana mugimu. Naashigulo lye linnya. Ate njagala okimanye nti oyo Naashiwanda Naashigulo ne mujja wange Butlicious Daisy be baaleetedde ekivulu kya Champion Ogudo obutajjula bantu. Wangi batya Babadde nga bafuuwa emmindi buli lunaku. Day and night. Olwo gw'obitegeera ati otya ani agamba? Waliwo abadde ampa olugambo ate nga n'eggugu ebadde ebindeetera wano. Wangi tekikkirizika. Nze ŋŋamba Bruno K ne Bajjo Nyenyabu. gavumenti ebafuule kya bulambuzi. Otyo? Era enoonyeeyo n'abasizi b'ebifaananyi babumbe ekibumbe ekyomu nga kirina ekibira, ekyomulala nga kirina evvu. Evvu lyaki? Abalambuzi babalambulenga nti be basajja abaatigomya eggwanga mu mwezi gwa Sebutemba mu 2023. Gavumenti ekuwulidde. Mama Joan waliwo wano mwana muwala ali bweru wa ggwanga bamuyita Zaitun ali ku kyeyo. Leero birthday ye. Akwagala nnyo okufa. Yagaye Mama Joan oyo mugambe birthday yange ya leero. Muwala wange Zaituni. Yes. Nkwagaliza amazaalibwa ga happy birthday amalungi. Okay. Kati ebirabo byange ye agenda kubimpeereza atya ate ng'ali bweru. Birthday ye gwe olina omuwa ebirabo si yiyo. Sebo owemula. Nkubuulira mazima olunaku lw'oli si lulwo. Happy birthday. Nyumirwa olunaku lwo olw'obuto. Yennyabo. Sebo nsaba omukubireyo akayimba ka birth certificate akamwagaliza olunaku olulungi. Kayimba ki kemba mukubira? Sebo olinayo ke wayimba k'oba omukubira? Sirina ke nayimba nnyabo. Kati nno akajanja kabikkeko omukubira oluyimba lwa happy birth certificate. Happy birthday si certificate. Keeka akajanja ke ŋŋamba. So malicious. Alright, yes, Zaitun akayimba kano. Kayimba Mama Joan kakuweereza aka happy birthday. Twagala okwagaliza olunaku olulungi, amazaalibwa amalungi. Nyumira olunaku lwo nate. Ali kusimu omulala. Hello. Wangi sebo. Nze Kiwulenge Piton. Omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu amala. Meya Tubbi 2026. Yes, Meya Tubbi twogera ku nsonga y'obuseegu. Bruno K, Bajjo. Ensonga zaabwe ozoogerako ki ensonga y'obuseegu eyo? Ensonga njogerako bwenti. Yogera. Gavumenti ebawa emirimu singa balina emirimu singa tebali mu buseegu. Okay, mpulira. Sebo nnina ekibuuzo. Okuteesa kuwedde? Namaze dda okuteesa. Buuza. Mbuuza. Singa omuntu afa nga tannansasula ssente ze mmubanja. Waliwo etteeka eriŋŋaana okwetuga
ngende mubanjize magombe. Nziramu.